Nekizibu ekyomutawaana ekyatugwira mu ggwanga muno okumala galonda ba amateur bakulembere institution nene ate nga y'omugaso eyitibwa Palamenti. Nabagambako nti eno Palamenti ejja ku mu Palamenti mu byafaayo yemu ejja kubeera Palamenti enjega n'obufere nga bw'obutadde ngamba obufere bw'ebyobufuzi. Kati oraba byonna ebituliko mu Palamenti nti biswaza buswaza weewaawo abantu ba NRM ne sipiika nga kwomutadde ebyokuswala babivaako bwebakora mu ngeri ya kivandu. Joyce Ssenyonyi mwe timulowooza nti ali ku Joyce Ssenyonyi yekka, ali ku Joyce Ssenyonyi ali n'okukibiina kya NUP tali mu kuwalampa. Kati ayagala akakiiko ka Ssenyonyi Joyce Ssenyonyi akarendaringe useless mu Palamenti ke kakiiko akasembayo akalwanyisa obuli bw'enguzi akakosasi. Ekisinga okuneeralikiriza ana n'acekinga Palamenti singa banaaba bajje ku kosasi to that extent, kubanga Palamenti yerina oversight role eyokucekinga kumpe bitongole byonna bya gavumenti nga kwotadde n'executive. Betikano yagamba president nge tunaaba twakulwanyisa enguzi gende extra mile tugende n'omuntu owe tulabe ebizimbe byalina yabizimba atya yabijjawa. President nasiko n'agamba nti abantu bange bareke ojja kukanga babbi bange esente baziteeke ebweru. Ayi na promoting obubbi na launching officially. Kati gwe n'ogamba nti kosase enaasigalawo. Okay, a very good evening mwena abatulaba abamikwano gyaffe mwenna abali mu diaspora, abali mu Kampala, abali mu East Africa. Twebaza omukama bulamu bwatuwadde okusinga tukyali balamu, ate twebaza omukama bulamu bwawadde Jajja Byarugaba William kuba nti mu kaseera kano akyali mulamu nti tukyawayamuko naye. Era mbeetondedde kuba nti ndi mabbali wa kamera olw'ensonga ezitali zimu na zimu olw'abakozi baffe abamu abataliiwo. Munzikirize ngenda kuyisa eddoboozi lyange nga ndi eno mabega wa kamera. Naye nga Jajja twebaza omukama akwadde obulamu okyaliwo n'akwadde obulwadde bukulibbize nnyo bukuyisiza bubi nnyo. Era olunaku olwatu tulina okuba update tulabe mukadde baffe nga watuuse n'obulwadde ne updates eziri mu ggwanga naddala mu bya politics omuli Joyce Ssenyonyi awamu ne speaker. Twebuuza n'olutalo lugenda kuggwerawa kwe kutamba ne tujja kuba Jajja Byarugaba atwemuko analysis tufune kiki kye tuyiga mu kino. Byarugaba tandikirawo uza kwatulaba. Abatulaba n'abatuuliriza mbalamusiza olwaleero lwanjawulo ndi mugonvu nnyo nakava mu ddwaliro naye surprising basanze obulwadde ate nga butandise kweyongera. Kyabadde kibi nnyo kyanako naye obulwadde bwitu bwe buli tulina kuguma, nange kenyini ndina kuguma. Obulwadde bujja mpola n'okugenda lwa lutalo. Ekyokubiri abasawo kasita bakidetectinze kati kibagezaako kusitopinga ne bakukyusiza wano kati ate bazimu ne bakyusa baagala lazima balabe obulwadde nga babusitopinga okuspreadinga okuddamu okutambula nnyo mu mubiri. So ekyo kituliko nebaza abatonotono abambuuzaako abatasobola kundekerera mu lugendo lwange nenyongera okubakoowoola ku stage yendiko nge mundekerera ebyange biba biwedde. So mbebaza waliwo n'omuntu gwe naalabye obwe twakola porogulaamu eri gw'omumanyi
ngarina ekyayagala kusuubiza oba yakusuubiza oba yakola ki yatusuubiza alina kyagenda okutuwaayo maaso awo simumanyi sooka tumulinde tulabe weewaawo tumulinde tulabe olwaleero puroguramu genda kuba nyimpi nnyo anga sirina maanyi otujabajabulemu amaanyi we ganaakoma omukka we gunaakoma we ngenda okukoma ekisooka nsooka kwebaza emirimu pulezidenti wange gyakola mulaba ne secretary general and the entire team of secretariat mbebaza bakola nnyo wabula okubeegattako kyekizibu kati nze nga nkyali mulwadde nga okubeegattako era kikyambeeredde ekizibu olw'ebizibu bye ndina naye ndowooza tujja kugenderaawo era nabasuubiza nti bwe naaba nga nkyassa nerojaze nga nkyasobola kujja kunyoonya nja kubeerawo n'ettafaali lazima ebyenteekako ku ggwanga lyaffe. Naawe tulina ekizibu eky'omutawaana ekyatugwira mu ggwanga muno okumala galonda ba amateur bakulembere institution nene ate nga y'omugaso eyitibwa palamenti. Nabagambako nti eno palamenti ejja ku mu palamenti mu byafaayo yemu ejja kubeera palamenti enjega n'obufere nga bw'obutadde ngamba obufere bw'ebyobufuzi bangu bw'amaca ndaba buyitiridde boss speaker and deputy speaker tera awabula munne bali ng'abaana bato. Ono speaker atwala mu maaso entalo ze ng'omuntu kyamutawaana ono mukulembeze waana baki yasookera ku zaake abantu nibasooka kubayita by'ebisaago ng'agugulana ne zaake ate buli gwagugulana naye asala amagezi mpaka ayagala mugobese mu palamenti bwa incentive zibuno obubaka bwe bafuna mu palamenti nga yabo bawadde engendo okugenda ebweru we bafunire sente mpitirivu. So kumpi buli omu omwana batera amwogerako oyo Amongi bamutya kumwogerako. So n'olwekyo kijja kuba kyamutawaana eno palamenti. Simanyi ani asobola kusitukira mu palamenti eno kyanaku kati wetwogera omukyala ono atandise na muganza personal vendetta era twebuuza kiki ennyo namuganza amwagaza ki kati mpaka ayagala nga tanagobesa na muganza nga tibanamuseshani nga tajja kutereera kyaliko kati namuganza akyamulemedde ku mugongo kati ataddeko Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi mwe timulowooza nti ali ku Joel Ssenyonyi yekka, ali ku Joel Ssenyonyi ali n'okukibiina kya NUP kali mu kuwalampa kati ayagala akakiiko ka Ssenyonyi Joel Ssenyonyi akarwendalinge useless mu palamenti ke kakiiko akasembayo akarwanyisa obuli bw'enguzi akakosasi kati bwakayingirira n'agamba nti nga bwayagala nga bwasaza amagezi kati agamba nti
Jole Sonyonyi yanyonyereza ku kakiiko k'ennyonyi ku kitongole ky'ennyonyi Uganda Airlines nti tebasobola kugidibetingako kubanga bagisomora nga tenaba kumutuukako ngo tenatuuka mu palamenti wabula kyazuulibwa mu bantu abasooka kufuna ripooti eyo ye sipiika mwenyini ekyokubiri aba bantu engeri gye balina ipads zaabwe ebintu ebyo byonna bwe bituuka mu palamenti byonna babiteeka ku ipads z'ababaka omubaka yenna asobola kusomora ripooti eyo nagiwa bamawulire oba baani sinakindi ne sipiika ye kenyini asobola kugisomora wabula sipiika ebintu byaleese byakijega yalowooza nti abantu tebasobola kulowooza kumukwata kati muntu kyalina interest ku ripooti eyo bweba eriikinze anaayagala eriikinge Jole Sonyonyi yanyonyereza oba sipiika atayagala banyonyereze ku mukwano gwe nokitegedde Jole Sonyonyi yanyonyereza ku Jennifer bamuturaki ku bikwatagana n'ennyonyi ayagala palamenti ebidibetingeko n'okumugoba bamugobe kyamaze dda kuzuulibwa nti sipiika alina interest ku bamuturaki era bwe baali bamunyonyerezaako sipiika kyazuulibwa yasinkana omukyalo oyo mukyama andeni bifuluma tiyeegaanangako nga omukyalo oyo asisinkanye ogwe banyonyerezaako owulira kakati muntu ki lazima alina obwongo asobola kukkiriza ebya Anita Amongi okugamba nti balimweko kwogera ku ripooti kubanga yasomolebwa nti ripooti eyo yaliikinga kitegeeza ki gwe kiyitamu eyo bad president omukyalo oyo gyagenda kuteeka mu palamenti obuli bw'enguzi aba butongozeza kyere ekyokubiri abategeeza nti akakiiko kakwasase tikakyalina mugaso n'obwe kananyonyereza kanyonyereza ebyabwereere kubanga buli muntu yenna buli bamafiya be tulina mu ggwanga muno osobola otya kumunyonyerezaako n'atateekako sente zonna ezayagala ripooti eyo n'eriikinga kubanga oba osetize president buli eriikinga si kugyogerako kati bamafiya be tulina mu ggwanga muno nga bamunyonyerezaako okugenda wali mu palamenti n'akolegana n'omubaka omu n'amusomolerako ebyama ebimu kantu katono nnyo kantu katono nnyo kati ng'olaba omukyala obwongo bwe simanyi omukyala obumagogo obwongo bwe yabumumalamu simanyi osobola otya lazima ekisinga okuneeralikiriza ana n'acekinga palamenti singa banaaba bajje kukosasi to that extent kubanga palamenti yerina oversight role eyokucekinga kumpi ebitongole byonna bya gavumenti nga kwotadde n'executive Mr. Museveni ne bane baagala omukyalo yasigale mu kitongole ky'ennyonyi kati olaba nabo bwe bawagira Anita nti ripooti bagande kugyogerako naye ate lwaki tebagyogerako nga ebifunsi yabiraba ate ebimanyi anti kakati nze nekye bagamba nti ripooti bagisomora ebikusobera from day one Ssenyonyi ne banne banyonyereza ku mukyalo oyo mu Lwatu broad daylight kati kusomora kikogamba abamawulire bali awo baraba bawuliriza barikodinga nogamba nti abantu tebabimanyi ekyokubiri Anita Amongi yagenze mu palamenti manyi omukyalo bwakuba yaba ayagala kusanyizeewo ddala n'agamba nti
akachiko ka Ssenyonyi akakulembera kakosase kalaze obunafu obutagambika era tasobola kugamba nti shame on Parliament wabala gamba nti shame on Kosase shame on Ssenyonyi. Oyo mukyala ebirowoozo bye byakyana kito. Ssenyonyi oyo gw'olaba akakiko ka Kosase akakulembera bukulembezi. Majority of the members are NRM members. Gwe babeera aba MPs 17 ba NRM basatu ba opposition. Katatono nyo onenyotya Ssenyonyi ntalemererwa nga uye aliko n'abantu ababiri ewakusatu abalala bonna majority ya NRM members. Kati ekyo gwoba olina obukyayi efutwa n'obujega tobirowoozaako. True. Singa yalowoozeza nnyo ebyo yali badabikako. Wabula weyeegazanyiza nga talina na nsonyi mu Palamenti ebyo byonna tera agenda okumujukiza okujjako Ssenyonyi ogwagula naye. Ne Palamenti yonna yali situse nemusitukira mu kyalo oyo. Palamenti nesirika bwato mu kyalo oyo n'afa eby'akakiiko ka Kosase. Eggwanga lino mu lisiibuli. I can bet mu lisiibuli. N'akaliwo akatono kagenda kuvaawo kabisa. Ekirala Anita Mongo yagambye nti Ssenyonyi yasanga waliwo items 15 ezalina kukolako nga Kosase n'akakiiko ke, naye kyanaku nti Ssenyonyi akozeeko 5 zokka mu mwaka gumu according to tugende mpola. Ssenyonyi kituufu akozeeko 5 zokka mu mwaka gumu kubanga teri kakiiko kasobola kumalawo items ezo zonna tikaliiwo mu ggwanga. Wabula kyamaze dda kuzuulibwa nti Ssenyonyi mu mwaka gumu akozeeko items 5. Wabula Anita Amongi Kosase yakagwawo yali vice chairperson y'omu ku baali abafuga akakiiko ka Kosase. Amongi banyonyereza ku Bank of Uganda ekitongole ekimu emyezi 6 ne bawongereyo speaker n'abongereyo n'okubongereyo akaseera akalala emyezi 6 ekitongole ekimu naye Ssenyonyi ye mu mwaka ayonyereza ku bintu ku items 5. Anita ayomba ani munafu era ani muswafu yere futwa lyova okwogerako yefuto gyemaze nakava kwogerako. Ekyokubiri, this is very very important and very alarming. Manyi bw'oba olina Bwiino abantu bangi tibajja kuzanyisa. Kyamaze dda kuzuulibwa nti Kosase ya Anita Amongi eyakavaako mu myaka gyabwe 5, wuliriza kino, mu myaka gyabwe 5 banyonyereza ku items 5. mu myaka 5 bakoze ku items 5 bakola ku items 5 naye agugulana ne Ssenyonyi mu mwaka ogumu akozeko 5 ye mu myaka 5 yakolako 5 agamba Ssenyonyi munafu. That's real analysis. Kakati ono mukyala talina bamuwabula, talina political advisors omukwogera osooka wenyonyola be ebyoyogera. Mu myaka 5 yanyonyeza ku Bank of Uganda, simanyi ku UCC, ku KCC, ebitongole 5 mu myaka 5. Wabula ekinyusiwe kiri wamu. Kasita yasinkana ne bamutulaki
atekwa kwa yamusuubiza n'agamba nti gwe neesiga nja kusala amagezi gonna tugenda kwogera ku ripoota eno nja kugamba nti yaliikinga kyayagala kutuukiriza ate omukulaba okwange agenda kukituukiriza owaayi ana agenda kumugambako ana namugambako executive ekirala mu palamenti mwabaluseemu olutalo era lw'ekigega nga walimu abantu abamu abaagala kulumba Ssenyonyi nga bali ku kakiiko ke akakosasi some of those members omu bamuyita Ruhunda mubaka wa Fort Portal oyo omubaka n'okufuluma yafuluma nga banyonyereza ku sister we bamutulaki nga kosasa agifudde tolo afeya tayagala bogere ku bamutulaki ku byenyonyi nga Bassenyonyi bazudde nti mukyalo ono talina buyigirize bananga alina senior 6 omuntu wa senior 6 akulira ate ekitongole ky'ennyonyi Ruhunda niyegugunga n'afuluma conflict of interest era nikizuulibwa nti Ruhunda mu kakiiko mu kisanja ekyagwa yali chairperson wa trade yene emyaka 5 teyagimalawo enalemu yamugoba mu kakiiko ebyokakulembera alemereddwa kati ng'olaba bona abaagala kugugulana ne Ssenyonyi abakuba bukubi ku ttaka temuli oyo n'asirika in fact yasinzidde ku floor ya Palamenti n'agamba nti akakiiko ka Ssenyonyi kali kanguzi ne bamugamba nti bwe banga kali enguzi tuwe evidence gobanga tona evidence kijeeyo n'agamba nti azovu nawe nkijeeyo kubanga sigirinawo kati yekubye jje kakati ng'olaba byonna ebyo tulina mu Palamenti luyale katembe eno tetulina we tugenda okugiwonera buli muntu yenna ate jjukira abantu bebanyonyerezaako tebanyonyereza ku muntu omunafu banyonyereza ku bantu b'amaanyi kati katugambe banyonyereza ku muntu akoze shadow work y'oluguudo luliko billions 10 asobola kulemererwa gwe baba bamunyonyerezaako asobola kulemererwa ripoota eyo kugireetera okuliikinga omubaka omuntu gwaba mukwano gwe jasita kimu ne bagamba nti ebyo biwedde kubanga omukyala agenda kusetinga president ey'omutawaana nti buli ripoota enaaliikinganga titugenda kugyogerako kyanaku nti ababaka basinga obungi basirisi serious ate mukubega ekinawunyisa nti kosase badde etula openly broad daylight ng'ensinga eraba kakati lwaki agamba yaliikinga already bibadde live ate n'ekirala yasooka okugifuna ekyokubiri oli suspect nawe kenyini tukwekenga oyinza kuba gwe wagifulumye kubanga gwolina interest kuba mutulaki gwe bali bamuyonyerezaako n'ogenda n'osinkana naye mwali mwogera kuki kati olaba byonna ebituliko mu Palamenti nti biswaza buswaza weewaawo abantu ba NRM ne sipiika nga kumutadde ebyokuswala babivaako bwe bakola mu ngeri ya kivandulo the care zero yes ekirala pulezidenti yabadde ayagala kuteekawo ekiragiro ng'agamba nti executive n'ababaka ba Palamenti engendo ez'ebweru bazikendeeze nawe tetumanyi kikyabadde ategeeza nerowooza ekyakisobola yasooka okustopinga ababaka abamukolera emirimu gye
we bafunira okugenda ebweru aba baje kumugati baje kumugamba nti sebo tuse tulikera kantu kafe kubanga yali mu myaka 9 takyasobola byo kutambula kugenda ebweru bali mu kumutambulira so ekyo kifu takisobola yakyogerako dda nakivaako wabula tulina kuba begendereza Honorable Betty Kameno nga bakamu bwa IGG ngwe yali kololo nga baliyo mu kusabira enguzi Betty Kameno yagamba president nge tunaba twakulwanyisa enguzi tugende extra mile tugende n'omuntu owe tulabe ebizimbe byalina yabizimba atya yabijawa president nasiko nagamba nti abantu bange bareke ojja kukanga babbi bange esente baziteeke ebweru na promoting obubbi na launching officially kati gwe n'ogamba nti kosase enasigalawo ekyemanyi kosase senyonyono y'omu ku bantu ba nantarabika mu Palamenti kumpi buli kitongole senyonyi kyabadde anyonyerezaako basala amagezi bamuwe enguzi senyonyi enguzi agiganye era senyonyi singa tubadde mu nsi ezitegerekeka senyonyi yali badde atambula n'abakuumi buli bwogana enguzi bamanya nti gwe kikyo kujjawo bujja mu Uganda kakati kyewuunyisa kulaba nti omuntu abadde afunvubidde nga talya nguzi Palamenti yamaze okumufuna ne speaker y'omu ate yayagala kumutema enteeka akakiiko kako abakozi bo ba Palamenti go bakulira wale baddu bayamba buyambi ne batuukiriza emirimu gyabwe so si kubatema enteeka tuva bagamba nti n'omukyala mufere mu by'obufuzi kabe deputy speaker abantu tugenda kubafuna mu Palamenti eno tugenda kubafuna mu waba tugenda kufuna mu ebikolimu byerere olowooza omukati gugenze nga gukendeera era nebo tetuna kyakola nti era mu abali ku program bali ku live olunaku olwaleero Jajja NUP kati ennaku zino watuse takyasobola kwogera for long muka bwe gukendeera naffe abo tukoma ekituleeta just okuba updates okusigala nga mumanya kyekigenda mu ggwanga kyekiri mu maaso ne kindly nkyasaba tutambule awamu ne mukadde waffe Byarugaba William mwe abamukumu abagenda abakyabuuza enamba ya mukadde waffe eva ebeerawo ngeri sticked wansawo naye nevertheless nzira mulungi basomerako ne mujuulira eri 0772 980 933 namba eyo tevaako ku WhatsApp ku Facebook ku direct calls things of that kind mukadde waffe tutambulamu naye era mwe mbasaba let's kindly continue struggling and we move with him kwa twetaaga Uganda empya agibeemu naffe tugibeemu tusobole okunyumirwa tetujja kusooka na kasitali dakiika gana 2 gaba mala ebiri mu ggwanga bategeezezza okujjako ekyagundi ekya bano abavudde mu bibiina ebirala ne badda mu NUP ndowooza tujja kufuna akadde akalumu kamage mubezi baffe tunatujja tambula bwe tutu nekirala abantu bangi badde bagamba nkomentinge ku kya bijirwa ne bane those are internal matters of our party era nalisabye akashiko ke bataddeko kubanyonyerezaako kabanyonyerezeko n'obwegendereza era kakole mangu kubanga ezo internal matters zaagala okuzisolvinga amicably. They are not media issues. Yes, mukono gwange bijirwa mumanyi mukozi nnyo si kukiseera kino ate twetaaga ate tumuze wabbali tumuze wabbali ng'abalina ensobi gyakoze
amicably tujogere ko mango igweho tudemo tutambule nupa abantu banji bagenda kujegatako nije turageyo nandabayo kubanga abantu bona bamaze kutegeera nti kyekibina kati ekiriwo kiwakanya Mr. Museveni NUP is a party. Yes, kyekibina ekiri n'omuzinzi n'ebibiina ebirala weebiri naye nga kyekibina ekiri n'omuzinzi ekikuta omumuli okola nga dictatorship mu ggwanga muno ekendeera obegwawo nga turi omurama gwaffe regime change oba how oba when era nasiimye nnyo omukulu Naduli nga 26 ina limegenda kujaguza emyaka 37 ne Naduli yagambye nti ejo okujaguza tujaguliza bwerere tujaguliza ki ngagamba ye tarabangako mu bisera bya Amini yali tarabangako mutabani wa Amini yegwanyiza kusikira tata we mukulembeze tata we yaliko mu bisera bya Obote yali tarabangako mutabani wa Obote nga yegwanyiza okusikira tata we mu byobufuzi ngagamba nti kubanga guno simugabo ebintu bya tata nange nina kutwarako ngagamba nti ono mwana ayagala n'okutusinza amaanyi fe abagireeta nga yeewunya nti ono omukulembeze wana baki ekyokubiri nga Naduli yeebuuza nti ebyabalwanya byonna kumpi byakomawo n'okusuka nebisuka bayoora abantu mu biseera bya Amini okuyoora abantu kwaliwo baina basi bagitakayoora mu biseera bya Obote okuyoora abantu kwaliwo panda gaali era yabawadde n'ekyokwebera ko kya mutabani we mugenzi Jakano ne mutabani wange bamuyoora era ekyavaamu n'okufaako kati tukijaganya eki ng'agamba nti enfuba nnyo n'okwagala okulaba Mr. President nebandemesa buli bwengamba nti kangende mulabeko nga bankuba ekijinja bagamba nti yagenda kutulola naye nabivaako so okujaganya kwa bwerere luyali NRM tiyandijaganyiza wabula yalijjukidde olunaku olwo. It should not celebrate, it should commemorate just. There's no reason. Okay, kindly ngabe mbasabye mukadde waffe dakiika zimala zino 25 tujja tandikirawo olunaku oluddako. Kindly mumukubire ku ssimu muwayeemuko naye, guide him, encourage him asobole okusigala nga addamu amaanyi atasigale ng'akyasobola okutuweereza. Mbadde mwanjuzi wammwe Ahewa Rogers behind the camera olunaku olwaleero sobodde okutula mu kamera because of different reasons, naye nga mwebale ennyuma buli ddala abadde nga mutuweereza. Temujja okwo, keep jazzing, keep whatsapping, keep doing everything. Tulabe nti mukadde waffe tubeere naye, tutambule naye paka olundi. Nkologa bwebale nnyo akadde k'otuwadde amidst the pain and whatever you're going through, webale nnyo buli ddala akadde k'otuwadde. Akumata kumira mpeera mbeere bulungi. Mwelaba.